Bannaddokolo basuze bulindaala okulonda enkya omubaka waabwe omukyala agenda okubakiikirira oluvannyuma lwe yaliyo Cecilia Ogwal okufa. Ebikozesebwa bituusiddwa bulungi ku kitebe kya district era nga bano baakulondera mu centers 173. Ng'ayogerako eri abamuwulire oluvannyuma lw'ebikozesebwa okubeera nga bituusibwa, ssentebe wa district ey'Eddokolo Okelo Owinyi ategeezezza nti buli kimu kitambula bulungi mu bifo gye bagenda okulondera. Getting ready, we are getting prepared. If you have seen the ballot boxes are being displayed in public. And this is a good exercise because many people have been complaining that whenever there's an election of such a kind, there is a tendency of ballot stuffing. So it is good, and I'm very happy the ballot boxes are being displayed in public so that whenever they will be distributed to the various polling stations, we are sure the ballot boxes are free. Ono nno muna FDC naye aweze nti omuntu waabwe gwe basimbyewo Rosemary Orochi wakuwangula ekifo kino. Ssentebe Owinyi ayongeddeko nti omukyala Rosemary Orochi wakugusa ebyo nnyina by'ataamaliriza. But for the candidate of FDC, Rosemary Orochi, who is taking the mantle from the late mother, since the late mother had established a relationship with the people, and whatever the mother has been doing, the impact is outside seen on the ground. We didn't have much challenges because given the legacy of Mama Cecilia, where many people know her, she has been with the people of Dokolo. Not only the people of Dokolo, she has been giving all the services to Uganda. Ab'ebibiina ebirala nabo boogedde ku ngeri okulonda kuno gye kuteekeddwamu n'engeri butya gye beesunze okulonda ate era nga bawera nti baakuwangula. Ekibiina kya Uganda People's Congress tuli beeteefuteefu okulaba nti no akalulu kano tukawangula nga bwe twabasuubiza ku Salt Radio candidate gwe twafuna asula mu kyalo ate muntu w'abantu babeera nabo ayogera bulungi ate muntu w'abantu. So obuwangizi bwaffe era tusuubira okulinda okulangirwa nga bawangudde akalulu kano. Tumaze okuceekinga okulaba nti obululu buteereddwamu, serial numbers tuzirabye, file tugifunye eri mu DR form serial number zaayo, serial number zonna zonna ezo box tuzirina, ntubiteeka mu box zino zemulaba wano ssaawa eno. Era byonna byonna twabitaddemu ne tupaakinga loole ne tugigoberera, twavuddeyo mukaaga twatuse muno ssaawa 13 ez'ekiro. Tusobola nga tugikuuma loole eyo. Okulonda kwa Nkya era ab'Eddokolo basuze bulindaala. Bya Grace Segirinya ne Wandru Bone, Crossroad TV Omunnyo.